Kyebatulanga ki? Kyebalanga Yesu. Kyebatulanga. Kyebatulanga. Kyebalanga Yesu. Naye abo Abafalisaayo abawandiisa abo bakabona abannanfuusi abaana b'emisota Bayibuli beeyita abasirusiru Bayibuli beeyita embwa. Bayibuli ebyogera. Ndi mu Bayibuli ndi mu mafuta wakati wulira. Bebamu baserebuletinga Yesu okulemerako n'afiirira kye yali akkiririzaamu. Wabula batugamba ffe ab'omulembe guno tukiveeko. Abo Abafalisaayo abannanfuusi Yesu olumu yali asomesa Abafalisaayo n'abagamba bw'ati. Ku mulembe guno mwogera nti mmwe senga mwaliwo ku mirembe gy'abajjajjammwe temwandyetabye na bajjajjammwe kutta bannabbi. Naye nakakasa nti ekyo kye mwogera mukonfamingira ddala nti nammwe musobolera ddala okutta bannabbi ne kakati mugenda kikola. Ekyo bannayuganda mulina okwebeereramu. Tulina okutegeera nti abatulwanyisa si lwakuba batulwanyisa tetulina maanyi. Batulwanyisa lwakuba bakimanyi nti ate tuli b'amaanyi nnyo. Ekisinga okubaluma kwe kulaba nga opposition eya Kyagulanyi Robert Ssentamu eremera ku nsonga eyo gyeraga nti gyeyagala. Opposition ezize zibeerawo babadde nga tebalemera ku nsonga yaabwe bakulaga twagala change naye change baginoonyeza mu kalulu. Akalulu oluggwa bwe kati buli omu n'atandika kukola bibye ne beetegekera akalulu akaliddako ak'emyaka 5 naye opposition ya Kyagulanyi Robert Ssentamu bo bakulaga nti tulemeddeko enkyukakyuka tugyetaaga era bakola ebyo ebisoboka okulaba nga gavumenti ya Mwai Museveni bagiwunzika. Kyova olaba nti abakulu bano basattira batidde nnyo. Balaba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu amaanyi galeese mangi gye bali bamutaddeko ekiyinja bamutaddeko abalaba abaagala okumusaanyaawo. Naye bw'abanga Mukama Katonda yamuteekawo nkakasa nti omulabe tasobola kumusaanyaawo. Nkujjukiza Haji Ssettuba omusomi w'edduwa wamma. Haji Ssettuba yakutuusaako pulogulaamu zino era ng'akugamba nti mukubire ku ssimu ye 0703 31 25 agenda kusomera ku dduwa ze ebibadde byesibye mulamu mbwo bigenda kubeera nga bikyuka. Mweyune katikati by'abaasooka nga bagamba senga baaliwo tebandibase. Abo be mulaba abali mu kujaguza Yesu naye ffe ne batutuulira era ne ku Yesu baba kubeerawo bandimusse kubanga ne ba Yesu ab'omulembe guno abo bennyini be beekobanya okubatta. Aba Abafalisaayo abannanfuusi abo Yesu baamulanga ki? Ate ffe batulanga ki? Kye balanga Yesu kye batulanga. Nti bannaddiini abatutwalanga namugongo yakyasinza okukolera bannaddiini omusimbi omuyitirivu olw'abo abakkiririza mu kye bakkiririzaamu. Naye ffe ab'omulembe guno bagamba ffe tuli babi naye abajulizi bo baali balungi. Yesu bamutendereza erahiro azuukidde nga bwe yagamba aleluya aleluya naye ate ffe ife tuli babi. Kye batulanga kye balanga Yesu kye balanga Yesu kye batulanga kuba tetulina musango. Yesu bamutambuza amakooti gonna. Abakulu nkugambye okufa kwa Yesu kwagatta Herode ne Kayafa. Pilato nani nga tebakolagana naye ku kufa kwa Yesu bakwatagana ne bamaliriza nga tewali musango gwe bamugjeeko. Buli kooti gye batuttemu omwana wa NUP teri musango gwali gumusinze. Yesu bamulanga ki? Iffe batulanga ki? Okufa kwa Yesu kuina makulu ki gye tuli? Kamba we simple guni nga sinabawa byawandiikibwa. Okufa kwa Yesu kuli kwe yafeeri. Gwe kutakukolera makulu gaddala leero n'ogawulira nga waliwo ky'ogawuliramu tegakolera makulu. Si kujjukira era aleluya nga bwe yagamba ne mwesiba Gomesi ne mukuba obudodi ne mukuba obudongo obuli well-organized mbu olwo mumujjukidde nno. Okufa kwa Yesu kufaanana kuti in simple terms in the present situation bw'oba oyina maama wo oba taata wo
obango ina mutabani wo bamuwalawo obango ina omuntu wo eyagenda ebweru mu diaspora ng'okubeerawo kwe mu diaspora kulina kye kukuyamba ewaka gy'oli gye wasigala nga ku Easter ya leero olidde ennyama n'ogisenza n'ebigere olw'okuba omuntu wali mu diaspora yaweereza essente ng'okubeerawo kw'omwana wo oba omuntu wo mu diaspora kukwafekitinga eno directire. Omwana we yagenda mu diaspora ng'osula mu nnyumba ya bisanja kati osula mu ttegula. Okugenda kw'omwana kukugasa. Kulina okukugasa direct oba okw'omuzaddewo. Gwe kutakugasa nga bwe yatuukayo yakwerabira. Ojjukira bujjukizi omwana wange awezezza emyaka 4. Bannange omwana awezezza emyaka 6. Naye nga yakuleka mu nnyumba ya bisanja oli mu ya bisanja okugenda kwe tekwina kye kukugasizza. Kwe okufa kwa Yesu kuteekwa okutuyamba mu kiseera kino. Si kujjukira bujjukizi nti taata we yagenda mu diaspora yagenda mu America myaka 7 osomera mu UPE. Osomera mu UPE nga taata we ali bweru. Kati gwe okugenda kwe tekwakugasa noonya ngeri gye kukugasa. Munange family yawo munange batujoze olaba bonna bwe ati balina omwana ebweru balina omwana yagenda ebweru aliyo simugagga muvundu mutabani wa Katongole omuyita wa Kusaaga Katongole alina omwana ebweru kyava atujoga ku kyalo bannange nyine ekizibu omugundi omwana mulwadde duka wa Afande Katongole Afande Katongole abeeramu n'omutwalo genda wafande Katongole agukuba kiki alina omwana ebweru. Alina omwana ebweru yo omutwalo gubeeramu mu nju. Kati okufa kwa Yesu kwe kuli okw'omuntu ali mu diaspora naye nga abali ewaka bakuwulira bulungi olwaleero. Okufa kwa Yesu bw'oba tolina ky'okuwuliramu leero eyagenda mu diaspora teyakuyamba oba mukitegedde bulungi ekintu ekyo. Okuzuukira okufa n'okuzuukira kwa Yesu bisingawo nnyo kukulya ennyama eno ey'egundi ne tumala obiyisaawo omusalaba gusinga nnyo ku kutambuza ebiti. Tulina okuba nga bwe tutuuka ku bintu Yesu tumuwulira ddala n'atuyisaawo awo. Era tulina okuba nga tetulina na bye twekengera nnyo bituwanisa mitima kubanga Yesu yatufiiririra yafa n'azuukira bino tujja biyitamu. Bwe tubanga bwetyo si bwe tutegeera nga tubitegeereramu ebyo ebyawooloolo bannange olwaleero azuukidde nga bwe yagamba amiina. Eyagenda mu diaspora teyabayamba. Ate kyemmanyi mukitegedde. Kati ekyo kibadde kiggula luggi. Tulina security rights, tulina ekigambo kya Katonda. Tulina okuwumbawumba wiiki. Naye ate tulina okusoma ebintu bino. Yesu baamulanga ki? Yesu bamulanga bwiriri talina kye yakola naye yali mission ya Katonda nti alina okutununula. Batulanga ki? Tetulina. Naye ate lwaki batubonyaabonya? Kubanga tusasula omutango nga Yesu bwe yakikola. Kambabuulire mu Uganda tewabangawo mulembe gwa makulu. Bukyanga Uganda etandika mu Uganda tewabangawo generation ya makulu ngene yaffe. Kubanga yegendo yesimye foundation eggwanga kwe ligenda okutambulira emyaka bufukunya mu maaso. Eno temanyi yababeni kiwanuka. Eno temanyi yabasa Apollo Kagwa. Waliwo omulembe gw'abasa Apollo Kagwa abantu 3 simanyi Mugwanya Kagwa nani Kisingiri. Nga be bateeseze eggwanga be bagenda ebweru ne bakola 1900 ne bakola endagaano y'olwende ya Buganda Agreement ya Uganda yonna oba osaaga efuga Uganda yonna ogwo omulembe ne guyita ni wajjawo emirembe gyaddakaawo ne wajja gino gy'ababeni kiwanuka egy'enkaaga wazza emirembe gyonna nga tegituuka ku kinyusi. Guno gwe mulembe gwe baayogerako ogugenda otaasa Uganda kwegenda okuyimira ku mulembe guno ebeerewo mu mirembe emyaka bufukunya. I'm telling you.
nga tewagenda kuddamu kuwulirwayo kigambo kiyitibwa political prisoners. Omulembe guno gwe gusibwa olw'emirembe egijja. Omulembe gwaffe guno gubonaabona omulundi ogusembayo Uganda etereere, tewaliddayo kubeerawo kintu kiyitibwa political prisoner mu ggwanga Uganda. Gwe guno omulembe gwaffe. Tebakulimba teri omulembe gwaffe tegumanyi gwa babbeni kiwanuka, totunyumiza babote. Totunyumiza independence. Ekizibu ekitutawanya mu independence kyaliwo naye ne batakya-identifying. Guno gwe mulembe Uganda kwegenda okuyimirira emyaka gyonna. Era tewaliyo mulembe gwali gugufaananye ate tegugenda kuddamu kubaawo. Machete bamusiba bababonyaabonya basasula omutango gwa myaka okuva kati myaka 10 mu maaso 10. Tebaliddayo kusibira muntu bya bufuzi, tebaliddayo kubba kalulu. Tewali genda kuddayo kubba kalulu mu ggwanga Uganda. Why? Omutango gusasuddwa ku mulembe guno. I'm telling you. Abali baawo balitema ebintu ebyo ng'olwaliro bwe bakomyawo statement za Ati Magandi. Mbwati Magandi yagamba bwati. Simanyi ani Kingi bishi yayogera bwati. Oyo omulwanirizi w'eddembe w'omu America. Kingi saha, Kingi ani? Olwaliro statement zaabwe zikomawo. Kati omulembe gwaffe. Uganda mwesimye okubanga mutulina nga gwe guno omulembe. Bamama ba Uganda mwakera ku macha ne mukwata ebitoke ne musindika abaana ab'omulembe guno. Muli bakazi nnyo. Nyenze mu byawandiikibwa. Yesu bamulanga ki ate ffe batulanga ki? Martin Luther King. Mani bannange obutasoma buluma bukulu. Buno King saha. Mulikuba kuliko ekigambo King. Naye mukama. Yesu Maria Yosefu tusaasire ffe abaddukira gy'oli. Kale. Wandika ekitabo ky'Abakolinso essula 5 okuva ku lunyiriro lw'13 okutuuka ku lunyiriro lw'21. 2 Corinthians chapter 5 from verse 13 to verse 21. Awo ffe wetuli. Kati ate Yesu ye bamulanga ki? Yesu bamulanga genda mu John chapter 11. Osobola okusoma chapter yonna naye nze nvudde ku verse 43 okutuuka ku 57. Then ne John 12 from John 11 and John 12 zonna tuzeetaaga kuba nyine nyiririze nzijeyo naye gwe byonna genda obisome nange ngenda byogera wano byonna. John oba Yokaana essula y'e11 n'eye 12. Eye11 wano nze nvudde ku lunyiriri lwa 3 tuka ku 5 then mu ye12 nvudde ku lusooka paka ku 19. Yesu bamulanga ki ate ffe batulanga ki? Ffe tuli mu Bakolinso 5. Yesu ali wano. Now ngenza mu security alert. Ekyo kibadde kiggula luggi. Nedda. Kiggula kamooli. Mama yabo. Mbadde nsaaga ekyo kiggula ddirisa mundeke. Saagala bintu ebyo kuyuza wano bipapula byange kubimalawo. Mujjukira bwe naba ali kukingisa naye mmwe kase. Waliwo n'abantu ababbye ennyama z'abannaabwe ekiro mu nzikiza. Emisango ngiina. Wulira. Mujjukira ebigambo bye nabagambye ebya Mpuuga. Mujjukira ebintu bye nabagambye mu makanisa muwulidde obubaka bw'olwaleero. Sabagambye nti Mpuuga bamugambye yeekwate ku bannaddiini. Mumulabye Mpuuga ng'atudde na mu maaso. Mulabye ebintu bye nabagambye. Sebo
ulira mwe bannaye bulijjo twabagamba Mpuuga balina plan ekola ekibiina mumuwulidde bwagambye anti munnange avumula entumbi ate aroga entumbi ate yagivumula aroga ki aroga ettalo obusuko ate yabuvumula katugezeeko bwe binaaba biganye era tujja kukomawo mummwe tubategeeze nti nno oli yafa twegatteko kyabadde ategeeza Nuupu bweneegaana bagenda kukola ekibiina ekyabwe abaali batusaba obujulizi muddemu mutusaba obujulizi Mpuuga de mapumpu Mpuuga de Mpuuga Mpuuga de mapumpu Mpuuga de Mpuuga mwe bampuuga twabasookayo sabi bagambye ggulo mbwagenda kuddayo mu bantu b'e Masaka mbu era tujja kudda mu bannayuganda era tukomewo tubagambe munnange eri biganye kakati tugenda kukola kino Mpuuga naye bannange abanyarwanda mwekaza naye Mpuuga Bujingo ne Museveni bannange mwekaza nabagambye Mpuuga bamugambye Museveni yamugambye yeekwate nnyo ku bannaddiini be bagenda okimukolera era bannange tusonyiwagane era bannange wabeerewo embeera era bannange ate naawe bwe bakwetondera ate naawe leka kisusa naye naawe bwobba ate naawe gezaako okugira nkugambye babadde Mpuuga yabadde atutwala mu technicalities mbunno nze nsoberwa abo abantu abatamanyi mateeka mwagamba nabeetondera ate mugamba mungobye kubanga ensonga ate yeetonda mugoba mutya wamala okwetonda nojja eno n'ovuma kwegamba gwe omukwatu yali mu nzikiza eno omuvume mulujjudde yakusonyiwe bye mwayogera eri gye weetondera bye wanyweza bye wakola si bwe Mpuuga yongedde otwesibako wano yatugambye mbuno diaspora era atulwanira diaspora yamugobye kakati addukidde mbwe era tugenda kukomawo mu abalogo obusuko ate mu bujjanjabe Mpuuga nkugambye okumanya bali ku pressure ani Pastor Abedi kati ani abuulidde mu kyaki yo leero olyoka osabire mu bakatuliki gwe senior pastor alina ekyaki ate osabire eri waayi beekwatakwata basobole okufuna nabagamba bamugoba ku CBS eggulo mwamuwuliddeko yabaddeko oba nze atannamuwulira kansooke nzijewo bino wamma bino byembawa bivudde mu Electoral Commission. I repeat, mu Electoral Commission wenzije bino buli omu woli kubengalo kubanga ne Electoral Commission tumaze ogipenetratinga bannange tupenetrating Electoral Commission tewali kintu kigala kuddamu kubula mu Electoral Commission kuba nayo ekigere kyamaze dde okusimbibwayo bwevu mkiwulidde Electoral Commission etuli mu ngalo bweti nga State House bwe tuli mu ngalo mpama setati yamaze dde okukwata yonna Electoral Commission etuli mu ngalo muwulire kiri mu Electoral Commission mu abaagala okugenda simanyi mu 2026 mu Kalulu ntwala omukisa guno okubabuulira nti akalulu ka 2026 bakamaliriza akalulu ka 2026 konna bakamalirizo kabalansinga kubanga akawedde kabalema kano baketekedde okulonda kwawedde nga akalulu bwe kanatambula ekisigadde kulaba ballot bwe bajarenjinga nga wenna bagambye eggulu kyokka kye kisigadde beba terminating beba determininga nango oluzungu mbu okutaminatinga beba determininga ballot bweneebeera nja kulwana n'oluzungu paka nga nduwangudde nze saagala kunzanyisa mbu okutaminatinga beba determininga akalulu bwe kanayimira ballot bweneebeera kyokka kye kisigadde naye ekyobululu buli omu bw'anaafuna Museveni bw'anaafuna kyawedde edda kitya
kyawedde oluvannyuma lw'okubajjako endangamuntu zammwe zonna mu Uganda, mwenna mu Uganda, ebitundu 85 ku buli 100 endangamuntu bazirina. Nini namba bazibajjako mu ngeri ey'enjawulo. Bakyeteekerateekera oluvannyuma lw'akalulu ka 2021 okubayisa obubi, ne bagenda ku drawing board, ne baddamu ne baseetinga buto, ne bakola bwe bati. Endagamuntu bazibajjeeko okuyita mu masomero ku imisiform. Bazibajjeeko okuyita mu internal affairs nga mugenzi okunona passport. Bazibajjeeko okuyita mu mapoliisi ng'olina omusango, oli mujulizi, oli muwawaabirwa, oli muwaabira. Gw'owaabirwa. Mbu lwaki toluvaako, nga lwaki nva ku Luzungu? Oba mulowooza mwe munaalwogera mwekka. Wamawulira. Poliisi ebawa endangamuntu. Internal affairs ebawa endangamuntu. Amasomero gabawa endangamuntu. Amalwaliro gabawa endangamuntu. Kyobula aba ARVs ng'oli ku ARVs kyebava babajjako endangamuntu okuwa ARVs. Byonna endangamuntu ne bazikuŋŋaanya ababa basigadde nga kategori ezo tuzigwamu ne babalumba wansi mu bamanerenda. So baliko nkushuwa nti abantu bonna abalonda endangamuntu zammwe bazirina ng'oggyeko ASP asimuwire kuba mu byonna siina kye nnalinguddemu mu ebyo. Kati bamaze okwalenjinga akalulu bulungi nga kali mu oda era nga bajja kabasomera nga kabalansinga. Muwulidde bye mbagambye? Kati bw'oba oli eyo ng'olina essuubi mu kalulu 2026 akalulu kawedde dda basigadde kumanya ballot nga bw'eneebeera. Wulira, ate n'ekyo ekya ballot bakikola ki? Nakibabuulidde eggulo nti Besigye bwe yalinga Museveni gwe yaliikirira nga ye w'amaanyi ng'amuleetera Museveni aditamininga ballot nga bw'eneebeera. Nti mu biseera bya Besigye ng'amuleetako abantu abali mu ebyo, Abedi Bwanika ng'ali sponsored by Museveni, n'amuteekako Benoni Biraalo, n'amuteekamu simanyi by'abashaija, simanyi by'abaki, guno gu Profesa gwe Makerere ogusiru, guno gwe sinisa guli awo yogera gwe sinisa gulinga Kabona Jumba, buli kyogubuuza yaani oyo by'abashaija by'abaki guli awo mbugu Profesa gwe Makerere. Naye nebaza Mukama kuba Makerere nasomerayo pulepusi zokka, saasomerako mu University y'e Makerere, nagendayo mu pulepusi nga nsula mu Makerere Kivulu, nga nsoma wali Bukesa yeyawaawo mu kikomo kakawaawo ku Sapolo. Kati nga pulepu nzisomera Makerere naye ng'okwambukawo wonna mba njogera Luzungu lwokka nga tukomawo n'abaana ba University nga bonsanga ogamba bannaye mutabani wa Katongole bannanga ali Makerere nti nsoma kiro sisoma misana nkola. Mumupita wakusaaga nze obulamu bwa kampasi nabulegako katene nga nsomerayo pulepusi. What joking with me? Ne bakwata babiraalo simanyi ba Betty Kamya, simanyi baani, ne babaleetaawo. Museveni amakinga sure nti akutabula gwe ne bakunyigira nga waggulu waliyo basatu ne wansi gwe ne bakuteekawo wano ne bateekawo bana, ye Museveni asembe wansi gwobeeraawo bakunyigiranyigiraawo. Nkugambye ku mulembe gwa Besigye nga ballot yonna ebeerako zi B. Betty Kamya simanyi biki awo n'akuteekako mawuwe oyo ye mawu Eva abeera waawo, Museveni asobole okusemba wansi, baasi yeeyawule mangu yeebeere wansi, omuntu agirabe mangu.
kati akalulu akajja bali mu kukakola batya nga bakagiragira nti abayimbi babeere ku ballot. Kano kata akabaze bulala nnyo, akabaze nga abalonzi abaana ba ghetto abavubuka ab'omulembe guno abatabulira awo nti Dangote Safiki Fiki Gaza ku ballot kwali okutabangula ghetto tuleme kubeera organized mu ghetto. Kuliko Mulwana Patrick Alien Sikini atutabule tabulaawo kati ata ne ku ballot alabe bulungi engeri gyagenda okujala enjinga era abeerenga alina engeri ngendo mu campaign amaze okutugiragira bano timu Gaza timu gundi kati alyoke alangirire results zaabwe ze bamaze okutereeza mu kyovola babba bamanyiza ekigambo miliyoni 11. NRM erina abalonzi miliyoni 11 naye n'Abanyarwanda miliyoni 11 naye ne gundi miliyoni 11 naye ne gundi miliyoni 11 buli ajja miliyoni 11. Tolowooza nti ekyo ekintu kyakusaaga. Nabagambye abo abantu walabye Gasumba bwe yayogedde ku Bukedde message ye kwataganira ddala bulungi nnyo n'eyaba kitaffe mu Katonda gye bawadde leero. Bannange ekikulu era munnange Uganda yemu ati munnange emirembe kyetwagala si kiki bannange si kugira bwete kubanga Uganda tuyineemu tewabaawo omuntu atutwala mu kintu kirikamba bulire bannange kyetusinga okwagala ye peaceful transition of power. Kubanga gino emirembe waliwo ejjano asula nga atudde mmwe ne mufuna emirembe Katonda si yagituwa babalimba. Waliyo munnayuganda yagana peaceful transfer of power. Kaweddemu buli munnayuganda abadde abalira akalulu ka 2026 weekaabire kubanga golowooza nti tugenda tukkira obokisi tulonde abakulu bo bamaze dde enteekateeka zaabwe zonna tusigadde kola ki si kutula mayumba gaffe nti tukaabe nti omusajja neera atubbi 2021 yatubba netulwanirira akalulu kaffe ne gye buli eno tukyali ku mulamwa ogw'okukanunula ku luno nga tetumutuusiza 2026 engeri yokka gye tusobola omumaamula ku buyinza byateeseteese era bifiire mu kasero naye bwe tungaba nti tumutuuse 2026 era neera tukende mu bokisi tulonde ogenda kuwulira ng'era balangirira nti Museveni yawangudde n'olwekyo ababadde bakyalwanirira 2021 mugatteko okulwanirira 2026 tugenda kwenunula ddi. Kitegeeza tulina kulwana katikati ne tumanya nti abakulu bano tetubakkiriza bayingiza akalulu 2026 tutuuke 2026 nga gavumenti yakyuka dda nga gavumenti etegeka akalulu yeye ey'Abannayuganda enneesigwa Bannayuganda gye bawuliramu emirembe era gye banakkiriza ebinaaba bivudde mu kulonda. Terenti ate omuntu owenkyukakyuka ne mulaba nga naye akkiriza